kubanga sirungi kutandika omwaka nekomera ate omuntu akwagaliza ekomera abakwagaliza kufa. Nga mu mukama wange pulezidenti waffe waba promota kibi ekyamutuuseeko naye kijja kutuwa ekyokuyiga okwegendereza emirimu gino bwe tuba tutegeka. Omulundi omulala tugende mu bifo ebinaakolagana naffe. Ekisibisa Abitex kirala naye bannyini kifo abaagala okugulawo emiryango nga bagambye bagulewo emiryango. Omupoliisi w'ekifo ekyo n'ajjayo nga ayagala kubaani Abitex. So nze saagala mukulu wange emutwala nga mukulu wange okusibwa. Era tujja kukola ekisoboka kyonna ng'abapromota olukiiko lwaffe okulaba nti tununula mukwano gwaffe naye tusaasira nnyo famire z'abantu abaafudde mu Freedom City mu kavuyo ako akabaddewo. Ne tusaasira n'abo abakoseddwa. Tusaba Katonda abawonye kubanga bwe batuwagira be bantu abajja mu bintu byaffe. So ogenda ng'ofiirwako omu, babiri, basatu, kyemu obeera n'abantu 5 olumu bakuyamba n'oddeeka. So si kirungi kufiirwa abawagizi. Tusaasira famire zaafiiriddwa abaana baabwe. Kyannumye nnyo okulaba nti abaana abato babebi bafa naye nga olunaku lwabadde lwabwe lwakusanyuka buli muntu n'omulema n'omuzibe aba ayagala alabe fireworks ate nga muzibe nagamba kanyumire wabweru mpulire ebitulika. So it's really very bad nti kino kyabaddewo era nsaba Katonda abagumye mwenna abafiiriddwa abantu bammwe abalwadde muwone ne Abitex ne banno mwenna abali mu challenge eno gye mulimu leero lwammwe nkyalwa mulala mbasabira Katonda abayiseemu. Bafudde ate bafudde nga kiva ku bulagajjavu. Bulagajjavu bwani? Obulagajjavu bwa nnyini kifo ayasibye emiryango 5 n'ateekako okufuga ekitamenyebwa. Security yabadde ku kifo obutalaba kizibu ekyo ne bakwata nnyini kifo immediately ne promota ayahayalinze MC atategeera kunyonyola abantu. So ebizibu kati bonna baba balina okukwatibwa era nsuubira nti bajja kukwatibwa okusinga okunyigiriza musinguzi yekka. Kubanga musinguzi wa NRM wa People Power nze ndi wa NRM naye kitugata mulimu. Sekimutuuseeko kisobola okuntuukako kubanga ffenna tulanga bivulu kuleeta abantu bangi. So nsaba kino kireme kubeerawo kibeere nga kikoma ku kino kituwe ekyokuyiga ne mitigation plan endala. Ofiira ye President wa Uganda yonna tasosola bwe bamulonda NRM yamulonda nga candidate n'awangula akalulu. Yawangula yalekeraawo okubeera President wa NRM n'abeera President wa Uganda yonna. So buli muntu yenna alina equal right ne equal opportunity okufuna obuyambi bwonna bw'aba yeetaaze omukulembeze w'eggwanga. So katuyite mu mateeka naye ate tujjukire nti waliwo abakoseddwa abalina eggwa ku mutima. Tuleme ate kubalinyirira nnyo na kubayisaamu maaso. Fokasinga okungubagira abaana baffe abafiiridde mu katyabaga erina ensonga za musinguzi mukulu wange President w'abapromota tujja kuzikwasaganya mpola mpola step by step. Just not to be Russian. It's not good to be Russian. What about nkuddemu ki njagala tubeere serious. General Salim Saleh yayagala bino bibeerewo naye ayagala industry organized, ayagala abantu kufa. So si omusango gugenda mu kooti naye bambi guba gumusinzeeko naye tulina kuyita mu nkola eya kooti okusabira munaffe ebbeeyira aveeyo. Ebyo tugendamu ebyokubuuka amadaala si kirungi. Tulina okusaasira famire z'abo abafiiriddwa abantu baabwe mu Freedom City wamu n'abo abakoseddwa. Saba Katonda awonye abakoseddwa abafudde mu bulumi obwo obw'ekitalo ennyo. Katonda abawe ekibonerezo abasonyiwe ebibi ebyabasobako mu nsi. Abaana abato be twafiiriddwa abo abafudde abangi batugamba 10 naye nze nsuubira n'okusingawo. So nsaba Katonda abantu abo bonna amaka gagumye, abaana abawonye, bamaama abawonye. Kino ekyokugenda wabweru n'abaana si musango kubanga ne mu Kereziya n'amakanisa gonna bajjiddeyo abantu bageze n'abaana baabwe okusaba okumalako omwaka. Kino just kyabadde kizibu kisiraani ate ekisiraani kyavudde ku bulagajjavu okusookera ddala omuntu ayasinze okulagajjalira ekintu kino yennyini Freedom City. Bannyini Freedom City management obeera n'ekifo ekigendamu abantu 2,000 n'okiraba nga kikubyeko kijjudde n'ogulawo omulyango gumu nga bakitogamba nti ssaawa 4 awe ziwera tujja kulekeraawo okuyingiza abantu katugulewo emiryango bafulume balabe fireworks oba baagala kukomawo bakomewo. Lwaki tebabadde na provision ku ssaawa 3 tulina stage wabweru tugenda kukyusa tudde ebweru ku ssaawa 3 oli n'abeera ng'akimanya bwe ne batandika okutambula mpola mpola. So eri abategesi mbasaba mwenna omulundi oguddako
mufune ebifo ebirina emiryango 3 ku 4 abantu basobola okufulumira singa wabeerawo akasamba tuko bonna akabakaze. So muganda wange Abitex tuli wamu naawe tukusaasira ebizibu ebyakutuuseeko, naye togwamu maanyi, tujja kulwanirira okulaba nti ofuna obwenkanya, ate n'ekirala tujja kulaba nti tutuukirira amaka g'abo abantu abafunye ebizibu, tubasaasire era tukubaganyize tubeere wamu nga bannayuganda. Omuntu omulala yavuddeko ekizibu kino okwenga amatemulaganya eba byokwerinda. Ebyokwerinda mwalabye ekifo kirimu abantu 2,000. Lwaki temwagambye nnyini kifo nti otagulawo tugenda kusiba? Lwaki temwagambye nnyini kifo gwe oba toguddeewo tugenda kusiba? Nnyini kifo Abitex yagenzeyo abantu maneja wa Abitex yagenzeyo ne bamusongamu emmundu nti wano tukkiriza kugulawo ebisumiro tetubirina, mukozese ogwo omulyango gumu. That was leading people, it was attempting to kill people, which was successful by the owner of the venue. That was oba mumanyi kye bayita sacrifice, okusaadaaka, okubeera nga kusaadaaka, okubeera n'abantu 2,000 n'ogaana okugulirawo omutegese emiryango 3 abantu bayitemu oba bafulume emergency exit, n'ogulawo omulyango gumu n'obagamba musube mugende mulabe fireworks ate ng'ekifo kibike. So next time police temukkiriza kivulu mu bifo ebibike. Abagala okukola fireworks babeere wabweru, omuntu ajja ssaawa emu nga bwe mwalaba enkuuka mu Lubiri, nga bwe mwalabye Sheraton, nga bwe mwalabye abadde mu kusaba Kololo, Nakivubo, Old Kampala, abantu bonna babadde mu kusaba. Bonna babadde mu mirembe. Tewabaddewo kizibu kyonna. Tewabaddewo omuntu yafunye kizibu mu kusaba. Ate nga abantu babadde n'abangi okusinga. N'ekyayambye ekyo nti ebifo nga walaba Lubiri tulina emiryango 4 mu Katwe, mu Ndeeba, mu Kisenyi ne Wankaaki atunudde Mmengo Bulanga. So those 4 entrances ziyambako singa wabeerawo emergency yonna ebeereze. So nkubiriza abannaffe bonna tukolere wamu okulaba nti tutereeza omulimu gwaffe nga bapromota, tufune trainings, ebintu ebyokulwanira wamu bingi. Leero lwa Abitex naye kyalujja kuba lwange. Ffenna tulanga ebifo eby'abantu abangi. Osooka kussa mukono ogamba nti abantu bonna bagenze, tewali afudde, then okuddamu okukola ebivulu. Muyige bino ebintu mbikola ne mulowooza nti tusaaga. Mubeerewo ne ambulance. Tufune bakanyama bayambeko ku poliisi. Tufune emiryango egiyingira nga gusoba mu gumu. Tufune ekifo ekiri open. Tukolagane nabyo ebyokwerinda. Effectively tujja kuwangula. Omulaba ayingidde mu feesi ku bayita sitaani. Ate bwe mba malirizaawo ebintu by'okukolera wamu bijja tuyamba. Wakati nayo ekitongole ky'omusolo kituli bubi. Kigamba buli olina okusalaasanyiriza omuyimbi osasula omusolo. Naye omuyimbi gw'otasomesezza onaamusala otya ssente takusala. So effective this year twagala kubeera mu dialogue ne URA. Bakole sensitization eri abayimbi. Babayite mu bifo nga Mbarara, National Theatre, Serena, abayimbi bajje bababulire ekingeri gye bagenda okubasalamu ssente n'engeri omuntu gy'asasulamu ssente. Ate kiremeko bakufa ab'ebivulu n'abakozi b'empaka babasale. So purely kuno kunyigiriza naye ate buvunaanyizibwa bwaffe nga bannayuganda okusasula omusolo. Kubanga omusomesa afuna $40,000 omusala pay as you earn n'omuggyako NSSF. Ate lwaki gwe omuyimbi afuna $2,000,000, $3,000,000, $5,000,000 n'ab'ekumi gye bali tokkiriza kusalako 6% ku ssente zo z'ofunye. Neti sijja zikusalako kubanga ojja kwekyanga ogaana okuyimba nti lwaki nzisaze. Naye singa bakuwa tini namba URA negamba nze promota Balaam Abitex ani toddamu kuba muyimbi ono nga tomusazeeko ssente za musolo. Otazisalako nga tozisasudde ne tusanga ng'omuyimbi ayimba gw'ogenda okukola ki? Okuzisasula. Kubanga abayimbi tebalina red card, waliwo abayimbi bakwano baffe abatuyamba. So ekiwala ebyo bibi ebyaguddewo bakulisa omwaka Ssaabasajja Kabaka ne bakabaka bonna aba Uganda, Omukama wa Bunyoro, Omukama wa Tooro, Kyabazinga wa Busoga, mbagaliza omwaka omulungi gubeere gwa mirembe n'essanyu. Yongera okutulambululiramu ekintu kinene eky'omusolo. Omusolo guno gwazzeewo buzi gubaddewo. Kakati tewali musolo gubaleeta nga mupya. Naye omusolo gwe gubadde we guli naye nga tebagwenforcinga. Kati nze nsasula VAT ku tiketi y'emantungu. Naye tetusasulanga
with the holding tax kubayimbi ababeera bayimbye ate si musango gaffe tetukimanyi omuyimbi aveebwera alina okusasula 15%. waba afunye $2,000 omusala 15% $3,300 awiro longombo oba kanda bongman obaani. So kino kibadde bwe kiri naye nga tuli just nga abakwasa amateeka g'omusolo enforcers nga tebakoze education sensitization oba gwe mwenyini bakusala sente z'omusaala gw'oku office naye nga tomanyi na lwaki bakusaze. Kati weewunye kati abantu nga bano abadongo abatamanyi tebasomye tebamanyi taxation tebamanyi ki bagamba gavumenti etuyambye eki naye gavumenti erina kuyamba kugejjako omusolo. Tulina ebintu bye tuyita social infrastructure infrastructure nga ekkubo eddwaliro amasannyalaze okugalongoosa feeder roads okuzikola okuziba ebinya mu makubo ezo sente zonna ziva mu musolo. Bani abasasula omusolo omusomesa omusawo omusirikale na buli muntu muna Uganda asobera ng'osasula okufuna mu mulimu ogwokola kigwokola. Ne URA ebadde tesomesa abantu abo sekita eyo. So kati kye batandika okukola kwenforcinga bwe batasomesezza. That is totally wrong. Mwe abategesi b'ebivvulu URA bataddeko kazitoke. Akazitoke tese okay ko mbadde mulaba nsachula mu WhatsApp na buli wamu naye ekyomukusa omulungi nti URA na Commissioner General Bulungi Mr. Musinguzi twamukubidde ne mu njogera naye ebbanga eriwera ne njogera ne muganda wange Abitex ne tufuna appointment ku Lwokutaano should pay because I pay nensasula. Naye kino tojja kigamba omwana abeera asiba baana Mike obaani nti jangu osasule nga tomusomeseza agamba oyo Balaam mubbi sente azibbi but I'm a medium taxpayer. Ate nga sector yange yeeno naye mu sector eyo ndimu nzekka lwaki kuba nze ndi muyivu nsobola okusoma ebintu ne manya wali wrong and right ontegete. Yes, so bonna tubawo omukisa basome bayige bamanye obuvunaanyizibwa bwabwe nga bannayuganda okusasula omusolo. Bajoyaganye bajja ebivvulu by'omutwalo mu kibuga Kampala kisinza oleeta obuzibu. Era nange ndaba omuntu anywa chai ku chips plain ku Javas muzita chips ani masala ezirimu tomato sauce osasula $2,000. Kati lwaki nze akedde okulanga nenanga ng'ekintu nekiteeka mu ssente nenkola ki osasula $1,000. So kibeere etteeka nti nga bapromota tujja kutuula bintu bye tulina okukola kusalawo nti kati tewakyali show ya $1,000. Niwe tusanga owa Balaam ategese ey'Omutwalo abayimbi baleme kuyimbawo kubanga bitusudde okusolooza $3,000,000 wetagamba nti kubimbeka bireeta obuvuyo. Atasobola kusasula sente tajja mu bivvulu agenda aguliremu abaana b'empuuta oba mukinaali. Honestly you don't want kubanga tosobola kusasula $1,000 genda ogule empuuta n'emukene olye omwana bamugulidde ekyuma interview. So bagende babagulire mukene n'empuuta bawuute mugule balugu omutwalo gwamu nenga omutwalo gulina okukoma. That one I can confirm. I'm not happy. Otwala omuntu okuwuga tebasula $2,000 substitute to stay Senere Park wakamwesi n'otwala omwana okuzanya ebyesuubo ne bakusaba $2,000. Ate gwe n'ojja omusajja omukulu n'olubuto olulenkana eri n'ojja n'onywa bbiya wa $1,000,000 ne whisky wa $2,000 naye ng'osasudde $2,000 nga kw'ovumira n'okuvuma. Mwembwa mwe tubawadde ssente kale mutuwadde mwebale naye kati omutwalo gwammwe gulemu mukene n'empuuta. That one I think it is a right decision. Mukama abawe omukisa era abakulu. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.